Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba mbanirizaako mu mwaka gwa 2020 ne mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga mu program yaffe eya ebyobusuubuzi n'enkulaakulana emanyiddwa nga The Business Mind. Wano ku Extra Digest mugoba nsonga nga bwe twabagamba nti early 2021 we shall be back. Era honestly we are back. Kulwekisa cha Allah eyatonde eggulu n'ensi atusobozesezza okubanga tukomawo. Ndine munywanyi wange, of course, the usual gentleman, the usual suspect, the usual kagezi munyo, omwami Chris Lule. Gwenja okusaba abuuze ku balungi abalaba Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga. Okusooka njagala kwebaza bannaffe aba WOLOKOSO Digest, specifically the Business Mind. Njagala okubebaza nti abantu nga bwe twabasuubiza ddala kituufu tutuukiriza obweyamo bwaffe ne tukomawo, ate ku mulundi guno ne tukomawo nga package ejjudde nga tuli ku full board. Mu lubu olwokukubiri njagala nebaze abalabye baffe abalungi abo abyasalawo ne basubscribinga ku mukutu gwaffe guno omuganzi, beebale nnyo, beebalire ddala ate era tebajjanga okwo. Njagala okubakulisa ennaku enkulu wadde tuli mu mwezi gwa kusatu, ate era mbakulisa omwaka naddala guno gwe tutandise, mbakulise ne guli omukadde gwe twavaamu ogwa 2020. So guno gwe tuyingidde 2021, nsaba Allah, nsaba Katonda omugira kisa, omutonzi ggulu abasaasire oba oli awo basobole okulaba nga omwaka guno gubabeerera omulungi okusinga ku guwedde. Ate era mpozi n'okubaaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri, mbagamba season 2 temuvaawo, temusagaasagana, temuterebuka, temuva ku mulamwa, temubuzaabuzibwa, mwekuumire ku mukutu musobole okufuna ebirungi mufofoola. Twabasuubiza ntugenda kukomawo this year, still tukomyewo alhamdulillah. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira omwaka gwakatandika. Tuli mu first quarter. Those are 4 months ezisooka. Tukyali so fine the first quarter. Tuli mu mwezi gwa kusatu March. Era nga omwaka of course gukyagenderera mu maaso. Tukyalina etundutundu ddene ery'omwaka. Twagala tutunuulira olunaku olwaleero kye bayise ebintu by'olina okuteeka mu nkola okusobola okuyita mu mwaka 2021 in line of business, in line of religious, kusinza Mukama Katonda kyekyokka, kufukamira kumusaba butamugattako kintu kirala kyonna, but in line of business omukugu ono agenda kutubuulira biki by'olina okukola, ensaasaanyayo, biki by'olina okugula, biki by'otalina kugula, diri olina okufulumya, diri olina okusevinga, kiki olina okusevinga, kiki olina okufulumya at the end of the day, so that of course waliwo embeera y'okuba nti abantu sente zeesibyemuko n'ebigwa mu kkoweryo. So tuli powered by biological motivators and couple of financial consult abasangibwa ku Nkrumah Road, ekizimbe Uganda Cooperative Alliance Building, omwaliiro ogwokusatu, omwaliiro ogwokubiri, room number 302C. Thank you. Mwami Lule, tutandikirawo. Okusookera nga bwe nabadde nnyaniriza abantu baffe bano n'obakulisayo yonna gye babadde. Okusooka tuyina ebintu bye tuzze tutunuulira, ate tubadde ba mukisa nti abantu baffe naddala babadde balaba obutambi bwaffe, babadde balina ebintu bye bajja balaba nga babikwatako oluusi ne batuddira. Oba oli awo ne twongera okubyekkenneenya, kati ne tukomawo nga tulina ekyokuddamu, kubanga tusobola kuddamu buli omu engeri gye bali abantu abangi. Bwe wabaawo ekyokuyiga kye tufunye mu mwaka naddala omukadde nga 2020, bibadde nga bibiri. Okusooka ekyokuyiga ekisoose kibadde nti tetulaba maanyi ga mutonzi mu bintu birungi byokka, wabula tugalabira ne mu bintu ebibi. Ekyo kibadde kyakuyiga kisooka. Tumanyi nnyo mu ngeri ez'enjawulo okulaba naddala omuntu ng'afunye obulungi oba nga Katonda amukoze obulungi oba Allah ng'amusaasidde, ne tulaba amaanyi ga Katonda. Naye ate mu bintu ebibi amaanyi g'omutonzi tetutera kukola ki? Kugalaba. Naye omwaka 2020 gutulaze nti ddala omutonzi alina amaki? Amaanyi. Newankubadde ng'okusaba tekubaddeewo naddala okukomekkereza omwaka era okwaniriza omwaka omupya, tekubaddeewo okumukukolera Passover,
bakukola virtually naye abantu abaliko tebaali bangi nga naddala bali abatera okukuŋŋaana. So ebintu bino byonna bikulaga ekintu kimu nti newankubadde nga tuyita mu kiwonvu ekyo kyenyinza okuyita ekyokufa, omutonzi asigadde akyali naffe era twagala okumwebaza, twagala okumutendereza mu lulimi lwo buli muntu yenna gy'ali. Mu kusinzaako abayisiraamu, abakatoliki, abaprotestante, abadiventi, orthodoxy, abalokole, babuddhism, n'abantu ebinzikiriza zonna. Omukama atukoze obulungi obutagambika n'atusaasira ne tuba nga tusobola okubeera mu mwaka 2021. Oyogedde ku bintu ebitera okukolebwa, nenjagala ntandike n'olugero luno nga tetunaba kuyingira mwaka guno. Oba oliawo luyinza okubaako engeri gye kutangazaamu. Abantu baffe abasinga obungi nkuyita kwenyumiriza oba kweyagalira. Olw'okuba tukuze tulaba firimu naddala mu kyasa kino ekya 21. Olw'okuba tukuze tulaba firimu, tulina okulowooza n'okukkiriza nti buli muntu abonaabona ateekwa okuwangula. Olwa setup ya firimu, olwa setup y'ebintu bye tubeeramu. Era omuntu abeera n'okukkiriza kungi nti wadde mbonyeebonyeeko nteekwa okuwangula. Laazima. Sigambye nti kibi. Kirungi nnyo omuntu okubeera ne that wishful hope. N'agamba nti ne bwe buli badde nja kola ki? Ne mu bintu bye tutasaanye kwerabira era bye tutasaanye kusuula muguluka, lema byanfuna byo birekera mutonzi. Eyo ebeera nsobi nnene nnyo, newankubadde nga mu buli kintu tumukulembeza mu kufa, ne tumukulembeza mu kufuna, ne tumukulembeza mu mitawaana gyonna gye tusanga egyensi, omutonzi yagisookako. Naye ate kabeera kabonero ka bunafu bwa bwongo okuddira omutonzi n'omukwasa ebyenfuna byo n'aba nga abiri in charge. N'okwata ssente n'otateekawo omukuumi n'ogaa Katonda zinkumi n'ozireka ku kkubo. Era abantu baffe bano abatulaba bakimanyi bulungi nnyo, ne bw'oba okoze obulungi obw'ekitalo nga gwe mulungi atera asinga abalala bonna, singa kana akutanda n'ogenda mu kidepo oba kidepo oba n'ogenda mu action folds, mu budde bw'empologoma bwe zisaalimbiramu, ne bw'onaasaba mu kitabo ekitukuvu n'okitandikira we kiva mu masooka n'okigenda paka mu revelation gye kisemba, Kurani ne bw'onaagitandikira ku lupapula olusooka n'ogisemba gyesemba, azironga azi oli mu matwale ga mpologoma ejja kulya. Ebyo bakulimba okukkirizako n'okusabako. Naye ate era abantu baffe bano bamanyi okuzzaayo ne befuna okwekubagiza ne bagamba naye ate Daniel yasuulibwa mu kinnya ky'empologoma n'avaayo nga mulamu. Bw'obanga okyayino ani ono ekyennyanja gwe kyamira? Thomas. Bw'obanga oyagala kufuuka Thomas ekyennyanja gwe kimira ne kiddamu ne kimuwanda, nja kubuuza ekibuuzo kimu. Lwaki abantu abali mu Bayibuli emyaka gye bawangaala 9:5, 7:5, 6:5 ennaku zino abantu tebakyagiwangaala? Lwaki olondoba? Kitabo ekitukuvu lwaki okirondoba? Ebintu ebimu obimanyi tebikyakola, naye ate era obirese mu kyasa ekya 21. Kubanga ebintu ebimu tukkirize tugaane tebikyakola ki? Tebikyakola. Kizibu nnyo ennaku zino omuntu okuwangaala emyaka 8. So nga mu Bible examples zonna ze tulina 8:5, 7:5, 9:5. Ekitabo ekitukuvu ekya Kurani sijja kyogerera kuba sikimanyi. That is good. Naye kino ekyaffe kyenjagala okuyisaamuuko ebigambo. Abantu baffe omwaka nga gutandika, entanda eno yalibadde enkulu gye muli nti leka kwenyumiriza mu kubonaabona, kubanga okubonaabona tebakugabirako certificate. Ate ne bwonaaba ogifunye tolina w'ogenda giraga. Ne bwonaaba ogenze mu kitongole ng'ogenze kusaba mulimu, tolina lw'ogenda kwogera mu kubonaabonaako ne bagukuwa olw'okuba obonyeebonye nnyo. Nze gw'olaba maama yafa, taata yafa, ne sisita wange yabadde ali mu kunnyambako ennaku ezo, covid yamutta. Kakati ate twabadde tuli awo n'ennyumba gye twabadde tusulamu, bano bakibbattaka nayo baagitutte, kati sirina wensula. Ekyo tekikuweesa muki? Mulimu. Thank you. Okay. Yes, tuli ku the business mind, tuli ne mwami Chris Lule. IBRAH Mukasage manya gange, tukomyewo nate season 2. Nga bwe twabasuubiza era ng'olunaku olwaleero tutandikidde with the basics. Twagala kutunuulira weeteekedde otya omwaka 2021, the do's and don'ts of 2021, so that obeera successful. Politics aside and other stuff aside, business at the end of the day, oba ebyobusuubuzi oba ebyenkulaakulana bye bigenda okujuna omwana wa Africa. Torelayinga ku munnabyabufuzi, torelayinga ku munnaddiini. Ekisingira ddala obukulu kumanya nti Katonda gyali. Ekyokubiri, weekolerere. So kyova olutaba nti tuleeta abakugunga bano nga mwami Chris Lule n'atugaayira mu nsonga zino, digesting nga bw'owulira nti mugoba nsonga extra digest.
okutemaatema okugaayagaaya okumulungula. Mwami Lule, njagala tutandike ise planning mu Luganda okweteekateeka. Below planning n'okweteekateeka njagala tutunuulire how and what should be done. Kiki ekirina okukolebwa era kitya, how and what should be done. Tutandikirawo. Kakati okusooka emyaka emikadde gyonna egiwedde ng'oggyeko naddala okuviira ddala mu 2019 okudda emabega eri yonna tubadde tulaba abantu nga bajja bateekateeka era nga bawandiikira ddala babadde nga bajja bateekateeka era nga bawandiika ebintu bye balina okusaako ennyo essira. Kakati omwaka ogwo 2020 mutuufu gwatukwata amavumbavumba 2021 nagwo ne gutukwata amavumbavumba era sinakindi abalungi abatulaba bayinza okuba nga bakimanyi ku bantu 100 abantu 97 ku buli 100 kisoboka ddala bulungi nnyo okubeera nga tewali wawandiise bintu byagenda kukola mu 2021 kisoboka kubanga okuteebereza kubadde nti tetumanyi covid lwanaggwawo ate tetumanyi kwegamba bibaddeawo nekiwaliriza abantu abasinga ne baga kambeerawo ekinajja kyekinakola kyekinajja. Kakati embeera efaanana bwetyo okupulaninga kuno ekufuukidde ekuleetedde ddala okubeera okuzibu nti ebiseera ebisinga abantu abaali badde bagamba nti katupulaninge oba oliawo basanze embeera ng'ebasinze obuzito ne bagamba katunoonye ekyokulya tuteeke ofizi w'abaana tuteeke amafuta mu mmotoka tukole ebirala paka embeera ng'ekoze eki ng'eteredde. Naye nze njala kwawukanako n'endowooza eyo ngambe bwe nti 2021 ng'atandika tumanye tubeeko n'ebintu bye tuteekwa okussaamu ssente n'ebintu bye tutateekwa kussaamu ssente. Okusooka bannaffe bano abatulaba era abalungi abatuwuliriza waliwo ekintu ekinnumizza ddala omutwe kumala ebbanga lya myaka ng'etaano okuva lwe natandika okwetegereza ebintu bino n'embiraba bulungi nnyo mu ngeri mwennyini birabira. Simanyi lwaki abantu abasinga baagala nnyo ekirooto kyabwe okubafiiriza ekirooto. Kiddemu omulundi gumu. Abantu abasinga baagala nnyo ekirooto kyabwe okubafiiriza ekirooto. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti mu bintu bye tukola bulijjo buli muntu abeera alina kyayagala okubeera. Naye ate ne weesanga ng'ebintu gwe by'oyita eby'ekirooto byo by'ossaamu ssente bye bikulemesa okutuukiriza ekirooto kye ekyannamaddala. Kubanga ensobi esinga okubeera mu ffe naddala abaana ab'obuvubuka abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi n'abantu abakuzeemu mu myaka obuteetegera obuteesoma ne twetegeera kubanga omutonzi IBRAH bwe yali atukola yatuwa ekintu kye bayita principles. Tewaliwo kintu kyonna kiri ku lukalu lwansi luno nga tekirina principles zikifuga wadde kirabikako wadde tekirabikako. Ngenda kuwa ekyokulabirako ky'amasannyalaze singa okwata ku waya zaago nga kwegali gateekwa kukola ki kukusabula. Kakati enjawulo gye kikola tebagambye nti togakwatako naye ate osobola okugakwatako nga weetegese ng'okozesa bye bayita semiconductors of what of heat. Osobola okwambala gloves oba osobola okukozesa testers n'oba ng'ogakuttemu naye nga togakutteemu. Ntegeerekeka. Kakati mu planning muno tulina ebintu bye tusaako ssente era bye tusaamu ssente naye ng'ate twalibadde tetubiteekamu ssente okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa n'ebirooto byaffe naddala ebijja mu maaso awo. Kyokulabirako kye ngenda okukuwa kiri kimu. Abavubuka ennaku zino omusanga n'omubuuza nti mukulu lwaki gwe waali agadde okuleka mu bulamu nga tonnabusiibula? Nagamba naali agadde okubeerako omu ku bantu abawandiisi b'ebitabo abasinga okubeera abamanyi mu ggwanga. N'omubuuza ebintu ebiri mu layini y'okuwandiika ebitabo bintu ki by'oli mu kukwatako? Nagamba mbadde sirinaawo awo kyamaanyi naye just ngezaako okulaba nga mpangapanga. Naye ng'okupangapanga kwagamba kulimu benzi ya miliyoni nga 7 okupangapanga kwagamba kulimu awaka waasula wakakadde kalamba omwezi kupangapanga kwagamba ayinamu zi outings n'okulya mu birabo eby'ebbeeyi nga kwotadde n'ebigwa tebiraze weebale nnyo. Kakati ng'oli mu bintu ebifaanana bwe bityo tolina bw'oŋŋamba nti ekirooto kyo kiri ky'olina ekyenkomeredde ekyokugamba nti njala kubeerako omuwandiisi w'ebitabo omulungi ng'okwongerezaako bino bye nkugambye emmotoka abaana ab'obuwala ebirabo by'emmere ebirabo by'amabbala n'ebintu ebirala nti osobola okutuuka ku kirooto kyo. Ensonga lwaki nkugambye nti waliwo kye bayita ekirooto mu kirooto ate ekirooto mu kirooto kisobola okukulemesa ekirooto kye ekikola ki ekisemba. So mu planning kyetaaga ne tumanya ddi lwe tubeera tukozesezza ssente okugula ebintu bye twetaaga
neddirwe tukozesa ssente okugula ebintu ebitupushinga okutuuka ku biruubirirwa byaffe kubanga olwo mirundi mingi nnyo abantu bakozesa ssente ze batalina okugula ebintu bye bateetaaga ekyo nkirabyeko nnyo n'agula ekintu ku ssente ze kyokka ng'ekintu takyetaaga aguli ekintu ku ssente z'atalina kitegeeza ki ekyo okukozesa ssente okugeza oyinza okuneewolako kaakakadde naye ng'oyagala kugula simu ku impressinga muntu ate atakwagala kyokka nga ssente ozeewoze kitegeeza sizizo ssente z'otalina n'ogulamu essimu ey'okuimpressinga omuntu atakola ki atakuliiko atalina na birowoozo nti anaabeera naawe so entanda gyensibirira bannaffe mu 2021 tulina okwetegereza era ne tumanya bintu ki ebyo ebiri ku mwanjo si buli kintu kyonna ky'osanga nti waliwo omwami gwe nabadde njogera naye ennaku ezo ne mugamba nti buli kintu kyonna ekituli ebweru tekiba kyaffe ekituli munda kyokka kyekiba ekyaffe naŋŋamba nnyonnyonyole statement eyo buli kintu kyonna ky'ossaamu ssente nga kiri bweruwo tekibeera kikyo mbeka ekyokulabirako kyenkuwa kimu singa nkwata ssente emitwalo 25 oba 3 oba 5 nengula t-shirt eno kyakulabirako nkuwa kyakulabirako t-shirt eno si abantu saagala balowooze nti t-shirt ya mitwalo 3 t-shirt eno singa mba nkutte emitwalo 3 nenjigula t-shirt eno si yange y'abalabi abandaba the onlookers ontegedde bulungi nnyo naye singa nkwata emitwalo 3 nengula ekitabo nenkisoma ekyo kiba kyange kubanga nziza wa munda yange era ensonga lwaki osanga abantu abamu nze nchalenjinga na omuntu agamba mbu make up n'ebintu bino ebirala ebiddako amajolobero getweteekako mbu nze mbikola kwesanyusa obeera olimba obeera toli mu bikola kwesanyusa abeera asanyusa Idrisi Lukwago kakati gwe teweebuuzangako lwaki omuntu yeekubala eyaziza olinayo omuntu gw'omanya yeekubala eyaziza make up 5 n'amala n'addambulire neyeebaka sirabangayo wadde n'omu lwaki bw'amala omwekuba atambulamu bw'abanga wuwe omwekuba ogende weebake kubanga wuwo n'ebizigo byennyini bye twesiiga lwaki abantu bw'amala okunaaba ng'agenda yingira buliri tabyesiiga amasuka okuguba no kitegeeza nti ekintu kyonna ky'okola nga kiri bweru wa mubiri gwo tekibeera kikyo kiba kyabaki kyabalabi ebintu bisatu kati ennaku zino bye bitutawaanya ekisooka image that is ekifaananyi eky'abantu ebeeru kye balaba thank you image status kyeki Idrisi obututumufu bwo okututumuka kikyoli what you are kwegamba ekintu ekikufuula ow'enjawulo ku balala thank you that is number 2 status reputation kyeki erinnya eryali badde ng'erinnya ekintu ky'okoledde ebbanga eppanvu ng'okikoze bulungi nnyo ng'abantu abalala basobola okyegomba oba nga balina kye bakiyigirako okugeza abantu mu Uganda abali reputed tusobola okunokolayo bannabyabufuzi tusobola okunokolayo nga mwami Mulwana omugenzi tusobola okunokolayo mugenzi wava muno ye mulamu tusobola okunokolayo ko omwami wava muno is reputed tuyinza okunokolayo ko omwami nga Ntake Owantake Bakeries tusobola okunokolayo ko omwami Bitatuule tusobola okunokolayo ko omwami Mbiire abantu abadde successful bali repute kwegamba ekintu kyabwe bakikwatidde ebbanga ate ne bakiwangaaza kakati ebyo ebintu bisatu bituvuga speed ensangi zino era kizibu nnyo okusanga omuntu kobeere mu bizinensi kobeere ng'oli bweru waayo ebyo ebintu bisatu yensonga lwaki osanga ng'omuntu bw'agenda okugula olugoye singa abagenze ddukima bweru asooka kunoonya lebeero liko ngula Polo ngula Louis Vuitton ngula Versace ngula Gucci oba Kenzo kubanga image ye mu society alina ogiprotectinga ontegedde I get a point kakati status eno ye abavubuka etero tuvuga speed mu ngeri bweti ebiseera ebisinga olw'okuba tetugitegeera tutera okulowooza nti engoye zino amajolobero n'engoye ez'ebbeeyi zisobola okutuyambako okutuwa status oba oli awo abantu abala gye basobola okwegomba kati nga ne bw'ossaako olugoye nze nyina ebyokulabirako bye nsobola okukuwa singa njija omuntu ku street nenkozesa engoye kamiri z'ayambala nenzijja kamiri nenziwa omuntu gwe njijja ku street bw'obateeka babiri nga kamiri ayambadde ez'owa street era engoye za kamiri zijja kusigala nga tumulaba anyumye anyiridde ate nga tulowooza wa bbeeyi nomata kikyayambadde eyo ye status nti ayina level kwe yatuuka ne bwaddira essuuka ya jjajjaawe n'agisalamu ekisaatisaati n'akyesala ffe tulaba waakaki
wakabi era abeera muntu muki wa bbeeyi so nga gwe tujjeeri kati nganze nze bwona nyambaza ebintu byera ngenda kusigala nga bwenkola ki sigenda kukyuka nnyo so ebintu ebyo bisatu bituvuga so mu mwaka guno nga tutandika gwe kyobadde oyogerako ekya planning ebintu bino byonna wansi byetaaga okwetegereza obulungi kubanga obwo bulikisi obutono bwe busuula eryato eddene muki mu nnyanja tuleme kutunuulira bino ebintu ebinene luli twayogera ku emergency fund ne twogera ku saving ne twogera ku earnings abantu ebiseera ebisinga balowooza nti ebyo ebintu ebinene oba oliawo bye byaffecting ebyenfuna byabwe ne buno obuntu obutono bwe tuwogeddeko omulundi gulinga bwe twali tuteesezza naddala mu kitundu kino ekyokubiri abantu tugenda kubannyonnyola lwaki omuntu afuna ssente ndowooza nkozeseko ku lulimi olunyanyimbe nga bw'onagamba nti why would someone earn money with intellect and spend it with emotions amagezi omuntu gassaamu ng'akola ssente munnange sige magezi gegamu ng'azisaasaanya omuntu akakaalukana nnyo natekamu obwongo bungi ng'azifuna ng'anoonya ssente olumala okuzifuna n'azisaasaanya emotionality taking over intellectuality intellectualism ebeera overpowered kubanga emotions it is such a powerful tool nti teyina muntu ensonga lwaki olaba omuntu gw'osanga nga wabuvunaanyizibwa asibye ettaayi muntu alabika bulungi nnyo n'obuuza omwami lwaki yalwanye zibeera emotions nga zoverride nga ze zaamuvuze zimuvuga ne zimutuusa ku pointi ng'aba atakyesobola ekyokulabirako ekirero ekyokubiri kye ngenda okuwa ngenda kikuwa ku muvubuka ali mu mukwano ng'ate avuga booda asobola okunoonya ssente n'obulumi obw'ekika ekyawaggulu n'atetenkanya nga bw'asobola n'azifuna n'astretchinga n'ayita ne mu budde bwa kafyu n'amakinga sure nti akasente kano akakola ki akafuna ataddemu amagezi mangi okuzifuna naye ate bw'aba azisaasaanya emotions ne ziyingirawo zo emotions bw'oba okola ssente zeekweka tezibeerawo zikulinda ofunye olumala okufuna nga zifubutukayo kaakati njagala omuvubuka oyo y'omu gwe tulabye avuga booda ataddemu amagezi mangi nnyo okufuna ssente tuddemu tuleete omuvubuka y'omu ng'agudde mu mukwano alina omukyala gw'alabye amusanyudde olowooza ki ekisobola okubaawo ku ssente ziri ze yataddemu amagezi ng'azinonya zonna mmye bw'oddamu omwetegereza nga wayise essaawa 3 ayinza okugamba emitwalo 18 ngikuŋŋaanyiriza omwezi mulamba naye nzisaasaanyiriza mbadde nnyina we tutudde ne tuzinywa zonna ne ziggwawo n'ayiiya enkya nina mukwano gwange yali asalale mu wanaawa nga salale ya nnaku 5 yali waliwo kampani teyali Idris Idris omanyi waliwo kampani sasula abakozi in 50 days ng'omwezi gwabwe gwa nnaku 5 n'otunula kalenda nga initially omwezi gwa nnaku 3 so my friend bw'oyogera ku kya earning with intellect and spending with emotions ennaku 5 ne bamuwa omusaala gwe gwali gwa mitwalo 8 in one day nga ziweddewo in one day nga zonna ziweddeyo kyokka ng'alina endala ennaku 5 ahead of him so nga tutunulira ebintu bino IBRAH ebyokuplaninga mu 2021 ebintu ebyo tulina ebintu ebyo tuba tulina okubyetegereza obulungi I get your point sente zino bwe tubeera tuzinoonya actually ebintu biri bibiri sente we earn money with pain obulumi buba through pain okay kangambe through pain sente tefunika obulumi bungi gibuuze nze naye ate bwe tuba tugisaasaanya with pleasure abe kyeyagalire era omuntu n'ofulumya nga tofaayo bw'oba wali obaddeko mu kifo ekisanyukirwamu olina gurupu gy'osobola okutunuulira n'omanya oli n'abanga yeerekereza n'agamba tunywe amazzi tunywe neroko buumu tumalewo essaawa ezi tumale tugende mu bbaala kati emotions zijja zimulumba mpola bwe zitakula bw'amala okutuuka ku piiki bakubayo obuyimba bubiri wenywereka n'akafrigo n'abirowoozaamu n'alowooza ku bantu abafudde bamala n'okubaako ne bakuba akapalaso malamu kati awo omutaka emotions ye aba amaze omulumba ekiddako okimanyi nga gaweeta jangu tuwe buli omu eccupa 2 njagala Valentines 2 ompe tekira chocolate 2 ompe ne tekira maybe gold 2 ebyo biki ebyo bika bya myenge ej'amaanyi bw'amala okunywamu intellect ekomawo ku makya kubanga sente zawe yo emotions zikola bwe zimala okwambala zikozesa ensobi bwe zimala okukozesa ensobi nga ziddayo kyovula abantu bakola nnyo ensobi nga emotions zaabwe ziri waggulu towulira nnyo abantu nga batera okuga nti bw'oba onyize tokola kusalawo tosalawo mu busungu
osobola okwogera ekigambo ky'osobola okumala emyaka 4 ng'okyejjusa lwaki wakyogera naye nga wakyogera lwakuba okoze eki onyiize bano abaana ab'obuwala bwe baba bafumbirwa basenga bwabwe batera obbaga nti omusajja buli lwayogera olw'okubanga omusajja tayisibwa mu kamwa nywawo amazzi genda mu kisenge amazzi gano gakuyambako obutafuluma bigambo kubanga obeera mu emotions zo oyinza omuddiza oba n'omugamba obulala so ekivaamu nga mutandika mwetakulatakula so mu bimpimpi mu planning gy'obadde oyogerako mu 2021 ebintu ebyo bibiri abantu baffe bano abatulaba ate tebikwata ku bavubuka bokka n'abantu abakulu omuntu IBRAH azaalibwa n'atuuka n'afa nga tawadde biseera kutegeera muntu we wa munda bintu ki ebimusanyusa na bintu ki ebitamusanyula gwe teweebuuzangako lwaki omuntu mu society ayambalenga ttemu okumala omwezi mulamba tumulaba ng'ekivve ekikolimo bakuvuma n'okuvuma abantu baba balowooza weerumya oli maiza tovaako zizo oli mu Stingy Men's Association buli oli mu Simawu naye ng'ate gwe oyina ebintu bye bikutwalira essente naddala okusinga essente zo zigenda mu kirooto kyo so si kubeera na kirooto kikufiiriza birooto benzi yeekise mu kutuukiriza kw'ekirooto kyo badde nkubuuza tolina bantu boolaba nga omuntu teyeetegedde bulungi n'amaliriza nga n'okwewana yeewana mbu nyina peya z'engatto 150 Idris oli ne yeewaana n'agamba zino t-shirt mu wardrobe owange mpezaayooko 250 Idris alina peya 10 mwaga ezengato it is on record ne luli namulya neewaanirako nangamba bulina kujambala tagiddamu naye nga zaazirina naye ekibuuzo zaaki era nange namubuuza nti oli mukakafu ekimala nti engatta ezo zonna nga bw'ozirina bw'ozikuumye zisobola okuyambako enkya n'otaddayo kwegomba ndala nangamba munange tekisoboka nerera aguze nga n'enkya aguzeyo bu open aba akyayagala kakati mukumaliriza mba nkugamba bwenti ebiseera ebisinga purchases ze tukola mu bulamu zeegatta butereevu nnyo n'ebintu ebirala ebituli ebweru waffe okutulemesa okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe mu bulamu era ebintu bino bisatu mu byetegereze wammanga image yo status ne reputation bintu bikulu nnyo ebintu bino mumanyi okubikyanga kyanga ekimu ne kibuutikira binnaakyo noddira emyaka gye egy'obuvubuka okyali mu 35 4 ne weegerageranya n'omuntu amaze emyaka 6 ng'akola onoonya reputation ye agikoledde over 40 years okumakinga sure nti agifuna gwe tonnaba nakweza myaka 5 ng'okola n'ebyayagala by'oyagala watuula weeyagala otuule motoka gy'avuga gy'oyagala sigambyeko nti obulamu tugenda bukungula nekyabuvunaanyizibwa nnyo okuba ebintu ebyo bisatu ng'obyawula image ye ekifaananyi ky'osiiga eri society kyetwagala tulabe omanyi nyina omwami ennaku ezo gwe mbadde ngamba nti omutonzi yali kaŋŋambe siyinza gamba nti omutonzi yali mugezi omutonzi mugezi nnyo buli kintu yakiwa sayidi 2 oyinza okumenyerayo ekintu ekimu ekirina sayidi emu buli kintu kina sayidi 2 kyovala nti yatuwa enzikiza n'atuwa ekitangaala n'atuwa enkuba n'atuwa omusana n'atuwa olukalu n'atuwa agayanja otegedde n'atuwa obusozi n'atuwa obuserenge n'atuwa obusozi buli kintu kina sayidi abakyala n'abaami buli kintu kina sayidi mmeka kakati ffe mu bulamu obulamu n'okufa okubeera ng'oli mulamu then n'okulwala obwavu n'obugagga obutoletole n'obugezi ontegedde bulungi nnyo ekyo kifunye bulungi kakati ebintu ebyo bibiri obiraba abantu abasinga mu bulamu bwabwe azaalibwa n'afa ng'ategeddeko sayidi egi ey'okubiri tagirabako era abantu batono nnyo mu bulamu ababuyitamu ng'ategedde sayidi ze zombi ez'obulamu ze ziriwa ekitangaala kye kyekiriwa n'enzikiza ye yeeriwa mind you mwezo sayidi zombi ze yatuwa tewali nnungi teri mbi ekitangaala kirungi nnyo ate kibi ekizikiza kirungi nnyo ate kiki kati kitukakatako nga ffe abantu omuntu okutegeera sayidi zo zombi 2 ze ziriwa eriwa ekutaasa n'ekutwala mu bantu era n'ekutwala mu kwesiima mu bulungi oba mu bintu biri ebirungi bye twogerako ebimerementanga ng'omuzira oba
okugendera ddala mu kinnya ekiwanvu ekirimu enzikiza era ekijjudde okufa. Kakati sayidi ezo zombi bbiri bw'oba tozitegedde kikubeerera kizibu nnyo mu bulamu okubutuuka waggulu ng'ebintu bino obyawula. Y'ensonga lwaki abavubuka baffe ennaku zino obasanga nga bagwa mu brands, baagala Prada, baagala Versace, baagala Louis Vuitton, kubanga mu bo balowooza nti bwe banaafuna ebintu bino ebiri reputable kigenda kubayambako okutuula era okutuuka ku mutendera gumu n'abantu bali abalala abalina ebintu ebifaanana ebyo. Wiki ewedde nnyina kamimu ke nalabanga kagamba nti Louis Vuitton tennaba kuggulawo sitowa mu Africa. Nenjagala nkinoonyerezeko ndaba oba ddala kituufu. Naye ate nga ensawo ezo nziraba enkya n'eggulu ng'abaana bazikutte kati neneebuuza baba bakutte kikaaki. Ekyo nenjagala nja kutwala ekiseera nyongera okukitunuulira. So omwaka 2020 IBRAH abantu baffe bino ebintu ebyo byenjogedde babyegendereze era bafube okulaba nti tebabeera mu lubu lw'abali abagamba nti guno omwaka kanguleke gutambule nga bwe gulina okukola ki okubeera. Kanguleke omutonzi bw'anaaba ayagadde nguyitemu. Kyabulabe, kyabugwagwa era kyabutaliimu okuddira olubimbi lw'ebyenfuna byo n'olulekera omutonzi. Statement eyo bwenjogera nga ndi mu abantu balowooza nti oba oli awo mpisaamu mutonzi maaso. Naye embeera njagala mutendereza okugamba nti bw'oba omulamu obeera tolina kyobanja nsi n'ate ensi eba ekubanja byonna. I get your point. Bw'oba omulamu tolina kyobanja nsi naye ate era bw'obeera omulamu ensi ebeera ekubanja biki byonna. Omwaka 2021 kino njagala kibeere ku mimwagyo. Tewaliwo kwesiima kuli mu kubonaabona. Era kibi nnyo okulowooza nti bonaaba obonye nga gw'ofunye ne certificate y'okubonaabona nti oba oli awo omutonzi agenda kuviirayo olunaku lumu ebintu bitereere. Kisobokera ddala bulungi nnyo okubonaabona nga waakatandika mu myaka gy'emito n'obonaabona paka lwofa. Ekyo kyangu nnyo. Extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tuli ne mwami Chris Lule era nga tuli ku program yaffe ya buli lwakusatu n'olunaku lwa Sunday, that is the Business Mind 2021 season 2 gye tulimu olunaku olwaleero tutunuulira biki by'olina okukola nga okuyita mu mwaka 2021 in line of business of course tuna do's and don'ts era nga Chris atumenyeddemu mu nsonga ezimu n'ebimu twongera okukkirira nga tweyongerayo naye nga nkutegeeza nti tuli powered by Caplog Financial Consult. Banoonye ku kibanja kya website oba www.caplogfinancialconsult ate nga kwotadde ne Logical Motivators era nga nabo bali ku www.logicalmotivators oba ku Facebook oba basange wali ku Nkrumah Road Uganda Cooperative Alliance Building omwaliro ogwokubiri akasenge oba ekisenge 3 C oba chia. Njagala tutunuulire bino jakubiza mu Luganda. Procurement and purchase promotions. Mucho below njagala tutunuulire what should one buy, why and when. Still below that tujja kutunuulira should we buy with emotions? Should one's status determine purchasing? Brands at purchasing. Should one depend on brands to buy, or what about wishful thinking? I wish. Liabilities and assets, what should be done? Makeups, classics, purchasing for prestige and status. That is below procurement and purchase. Okugula ebintu ku mitendera egy'enjawulo ebikozesebwa kuffe ne ku bye tuwangaaliramu. Bwe guli? Tutandikirawo. Tusooka tutunulire what should one buy, when and why? Kati okusooka omulamwa gwaffe guno ndowooza tubadde tugukwatakwata nga engeri gye bitambulira awamu ojja kwesanga ebiri eno biri n'eno naye ebintu bibiri byanjawulo era byawukana. To make a purchase and to give away money, ebyo bibiri byanjawulo. To purchase and giving away money. Making a purchase is totally different from giving away money. Giving away money yagala kunga bino betugamba nti sente yasudde ensuule. Sente yasudde ensuule. Sente yazikozesezza nga bwalabye. Sente zamuyiseemu buyisi mu ngalo kwegamba. Ekyo ekituleetera ekyo bubeera butamanya kikyakukola na sente zaffe.
kyekireeta omuntu okukola purchase ate era kyekireetera n'omuntu to give away money. Ekyokulabirako kyengenda okukuwa ekyangwa nnyo kyosobola okulabirako enjawulo wakati w'okugula n'okuwaayo ssente. 20 ogenda kwetegereza emmotoka zino wammanga njagala nnyo emmotoka okimanyi. Between 2012 and 2018 bano basobola n'okugenda ku mutimbagano ne balaba oba kyenjogera kituufu. Ojja kwetegereza nti emmotoka gye bayita Makex okuva 2012 paka 2018 emmotoka ezo eziri wakati wonna awo zifaanaganya specs oba specifications. Ojja kwesanga engine capacity yemu, horsepower yomu, kwegamba buli kimu kyekimu, interior munda yomu, baawula ebintu ngeri bisatu. Amataala emabega n'amataala g'omu maaso. Kakati ne weesanga nga Makex 2012 egula miliyoni tugeze 5 mwezi 5.5. Ne weesanga nga Makex 2016 egula miliyoni 85 ku 9 ku 10. Kati mbuuza omuntu abadde ayina Makex 2012 singa nkola upgrade nengenda Makex 2015 oba 2016 mbeera nkoze purchase oba mba giving away money obeera sente ogabye ngabe olw'ensonga emmotoka gy'ovaamu ne gy'oyagala okuyingiramu almost yingini yeemu wabula y'omukozi azanyira ku psychology wo. Yingini yeemu, housing yeemu, n'amafuta ennywa yeemu zonna tuli mu 2.5 cubic capacity. Kibeera kitegeeza n'emisinde gye gimu horsepower y'omu. Ontegedde? Kiba kitegeeza nti owa 2012 singa nsanga ku kkubo nga nvuga 2016 enjawulo etwawula wakati wavuga 2012 nanga avuga 2016 enjawulo egenda kubeera ya ani asinza omutima omukalulu. Kubanga wa 2012 ayinza okumpitako ng'ogugo gwakalube ate nze ekinaana sikikola sikisobola. Naye ate nga nze nvudde mu 2012 nengenda mu upgradinga nengenda mu motoka eddaka ey'ebbeeyi ennene kati wakati wano oyinza okwesanga tuddeyo kati ku emotions and intellectualism oba intellect. Intellect ekuwa ensonga zonna lwaki ddala kituufu walibadde emmotoka eyo togigula. Naye emotions zijja ne zikubikka era n'otandika okuwaayo ensonga nga zino wammanga. Eno guno omwaka omupya version empya enywa amafuta it is almost like 10% less of the fuel ojembadde nkozanga ne mu 2012. Otandika okufuna obusonga obwo bwonna bw'omala obuteekawo ng'ogenda ogula. Kati wakati wano okuva ku mmotoka enkadde gy'obadde nayo n'empya gy'oli mu kugula waliwo miliyoni 40 oba 3 ezo ogabye nki ngabe toyina purchase yonna gy'okoze. Kakati era ngenda kukwata emmotoka yemungizeeyo kubiri ebintu bisatu. Omaze okukola purchase oli mu kulwanirira image mu society, oli mu kulwanirira status mu society, olina mu kulwanirira reputation yo mu society. Kubanga ffe wano mu Africa olw'okuba tukyali bubi omuntu gw'osanze mu mmotoka ey'ebbeeyi wadde obulamu tannaba butereeza kitwanguyira nnyo okumuyita omugagga newankubadde nga tetumumanyi olw'emmotoka gye tuba tulabye. Bantu bameka b'oyitako ng'avuga emmotoka era ntera okubuuza abantu lwaki omuntu gw'osanga ng'ayina ekibanda ky'emmotoka kirimu emmotoka bisatu omusanga ng'avuga Platis ng'ayina bondi n'osanga Chris Lule atandika obutandisa akyeyiiya ng'ayina emmotoka ey'essente enneneko okusinga ey'omwami alina emmotoka mu bondi 300. Kibeera kitegeeza nti ebintu bino olumu bye tugula ze nayise purchases and giving away money olw'okuba tuba tetutegedde systems zaffe bulungi abantu abasinga balowooza mbu essanyu liri mu ggula bintu kumbe si gye liri. Buli muntu alina essanyu lye weriva. Waliwo omuntu agamba nti nze bwe ngenda mu bbaala sisobolayo ebyo ebiwoggana agadonga agakola ki n'ensindikagano y'abantu nze ekyo tekimpa ssanyu. Ye n'asalawo ng'essanyu lye liri mu kugendako bukalango kugendako kusabako kufukamira wansi neyebaza omutonzi eryo lyessanyu lye gyerikola ki. Omulala n'omusanga nga ye bw'aba agenzeko mu kibaala ewali abantu abawoggana ng'engulika eboggola ng'eryo lyessanyu lye. N'olw'ensonga eyo buvunaanyizibwa bwaffe okumanya ddi lwe tuwaayo obuwi ssente na ddi lwe tubeera tukola purchase. Bantu ba bika bisatu bali mu katale bakulinze era bakwetegekedde essaawa yonna bakusuuza ezizo. Nina omwami gwe nali ngamba ebiseera ebyo nti kibeera kya buvunaanyizibwa nnyo okutambula nga weegendereza abantu n'omanya ani eyeetaaga ezizo ate ani ayina ezizo. Estatement ezo bbiri oyinza okuziraba nti nnafu nnyo naye ate z'amaanyi. Ani yeetaaga ezizo essente era ani ayina ezizo. Kakati
abantu baffe bano kambayambire ddala kano nkayiseewo eyeetaaga ezizo akozesa obukujjukujju n'amagezi mangi nnyo okulaba ng'akufissaako ettundutundu ddene ku zizo kyokka gwe ezizo z'olina zaabalirako naye gwe ali mu bajeti yo mweyenyize weebale nnyo era abasajja abo abayindi nakugamba luli abayindi abasomaali bamanyi bulungi nnyo era kibakakatako okutegeera muntu ki alina ssente zaabwe bo bamanyi gwe baguza tebamubuusabuusa tebamuteebereza tebamunoonya wabula bamanyi muntu ki gwe balina okuguza ebintu byabwe kakati gwe bw'oba tomanya ayina zizo kigenda kukaluubirira nnyo mu bulamu okukola sale osobola okufuna ssente mu balala kubanga abantu baffe bano bakitunzi naddala abantu abalina businesses e Uganda omuntu agenda n'atandika saluuni mu kifo n'agamba mbu waliwo abantu bangi ekyo tekikuweesa ssente si buli ayita ku kirabo kye ekyemmere nti agenda kulya kyanakyamawo n'alya abamu bakebera mutindo oli agenda kujja abuuze bubuuza musalira mmeka omugambe waayi tuli mugumu 2 oyo ateme kubanga ne kirasi y'abantu gy'olimu mu kifo ky'otaddemu bizinensi naye ematalinga so kya buvunaanyizibwa okumanya muntu kyapulootingira ssente zo na muntu ki alina ssente zo kakati nga tuzeeyo ku kiri ky'obadde obuuza giving away money and making a purchase ebyo bintu bibiri byanjawulo era omuntu yenna ndowooza kankyogerebwe nti IBRAH nti mu kyasa kino kye tulimu kyangu nnyo nze nyina abantu beŋŋamba abantu nti the planet is not a finished product kwegamba it's a works in progress nga bw'olaba olukalu luno bintu bingi nnyo ebipya ebikyakolebwako era teriyo omuntu yenna ayinza kunkakasa mbu enkya olwaleero ne watutuulidde ku seeti kuno waliwo omuntu ayizaayo ekintu ekipya ekitabaddeewo Mwami Lule njagala wennyini wano still mu procurement and purchase njagala tutunuulire about the wishful thinking awo ngenda kulumbamuuko katono ne bajja kunsaasira ogenda kubaguza Kamulali awo mu kitundu kino ekyokubiri Kamulali wange ate kati akomyewo mukambwe nga tonabaguza Kamulali kanyongere mbajjukize the business mind is powered by Caplog Financial Consult ne Logical Motivators era nga banoonyeko ku internet that is on Facebook oba ku www.logicalmotivators www.caplogfinancialconsult Caplog is CAPLOG oba G depending gye wasomera Caplog Financial Consult ne Logical Motivators bebatuteeka mu sente twakomyewo mu season 2 era buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday tujja kubeerangawo nga bwe twaliwo ku luli then many people mubadde mutugamba out there mu comments ez'enjawulo mukome twakomyewo era mugenda kuba mumanya ebintu bingi nnyo ate ku mulundi guno kigenda kuba kikambwe nnyo kisufu inshallah so olwaliro show yaffe neguddewo season 2 tutunuulira tutandikidde at a lighter note tutunuulira biki by'olina okukola mu 2021 okusobola okubanga osucceedinga business wise financially era nga tutunuulira biki by'olina okugula naddira olina okubigula na biki by'otalina kugula oshegeera so njagala tutunuulire kye bayise wishful thinking kakati okusuubira okutaliimu nsa omuntu nga bwe nkugambye nti nyinza okulumbamu oba n'entunda Kamulali ogenda baguza Kamulali omwaka guno oguwedde ogwo 2020 ne guno gwe tulimu mbadde nsaba nnyo omutonzi abantu baffe bano abaggulewo oba oliawo basobole okulaba ebintu bino wammanga sirina lunaku lwe nalinkeddeko n'endowooza mu bulamu nti nteeka okukwasa omutonzi ebyenfuna byange wadde ekyo tekitegeeza nti mu kufuna mu equation y'okufuna omutonzi taliimu mwali 100% mwali not 100% mu percentage gye sisobola nakwogerako abibeeramu era abirimu wabula tesobola kuddira entirely n'okwata financial plan yo nga ye Katonda era kibeera kya butaliimu kya butenkanya in fact obeera too selfish singa mba nsobola okukozesa ekigambo ekyo kyabwewusa singa bakutunuzaamu kamera ne bakubuuza nti tukulaba ebbanga lino lyonna ng'ozze okola ebintu ebyenjawulo
n'otutumuka n'ofuna ne ssente era oli muntu w'amaanyi mu byenfuna tubuulire kyamaki n'ogamba kibadde kisa kya Katonda. Eyo statement ebeera ya bwewusa. In fact tebeera ya bwewusa naye obeera selfish. Omanyi lwaki? Nedda. Mu mulundi guli ogwasembayo abantu nabagamba ne mbaga nti ekisa ky'omutonzi tekisosola. Ffenna tukirina. Nze asaba n'atasaba, omuyisiraamu, omwadiventi, omorthodox, buli muntu yenna ali ku lukalu as long as oli mulamu ekisa kya Katonda kiri naawe. Omukisa gwensobola okwogerako guli ogutalina buyinike era omukisa gunnaggwano gubeera naawe ennaku zo zonna ez'obulamu paka ku lunaku luli olusemba nga tukuyimbidde obuyimba obwo obusemba omukisa oba obadde otambula nagwo. Abantu baffe bano be batera okubuuza ekibuuzo ekyo ne babeera mu kamera ne bagamba nti kibadde kisa kya Katonda bye bino ebintu wammanga bisatu bye bataagala kwogerako. Ekisooka tewaliwo kintu mu bulamu kitalina principles zigobererwa. Omuntu oyo agamba nti kibadde kisa kya Katonda abeera alina ebintu byatayagala kusharinga abantu babifune. Okugeza singa mbadde nfuna emiliyoni zange 2 eza Uganda omwezi nemba nga sente ezo nterekako ebitundu 6 ku buli 100 esente ezo nembako ekintu kyenzisaamu overtime nga kireeta amagoba kibeera kisa kya Katonda. Omulala ajja kubuuza ebeera nteekateeka nnungi nakola nnyo ontegedde bulungi. Omulala ajja kubuuza nti tewaliwo abazitereka ne baziteekayo ate era ne baziteekayo era nazo ne zifa kakiba kitegeeza era kibeera kisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kyova bijja kutonnya ku ssabo ery'omusamize etonye ku muzikiti etonye ku church ey'omukatoliki ffenna Katonda enkuba agituwa. Gwe kyosalawo okukozesa amazzi ago g'oba ofunye ekyo kiri gy'oli. Gwe bw'onaaba ogafunye amazzi n'ogakozesa okukola obubi banno oli mu kusiga. Bw'onaaba amazzi ogaterese n'ogakuŋŋaanyiza mu drum ekidomola n'okitunda 5 ezo sente kakati awo tusooke tuveewo tekibeera kisa kya Katonda. Waliwo kye bayita principles. Okugeza singa nninnya ku kizimbe waggulu kalina 7 nenjagala mbuuke nzire wansi ne bwembanga nsaba nnyo kyova olaba omwana wa Katonda bwe baamukema sitaani n'amugamba nti ddala bw'obanga oli mwana wa Katonda njagala obuuka ove wano ogende paka eri. Yamugamba nti tokemanga ki Katonda wo. Kibeera kitegeeza ne Jesus yennyini principles ezaali ziteekeddwawo mu kiseera ekyo yali azirespectinga kubanga gravitational force egamba nti bwe nkwata essimu eno nenkola bwenti obuli ngeri tesobola kudda waggulu ejja wansi. That's a principle. Sente buli lwobanga ozifunye n'oziterekako ettundutundu n'ozissa mu bintu ebirala kiba kitegeeza oli muku teyinza kudda waggulu. That's a principle. Kakati okudefyinga principle osobola okukolawo ekintu bano ba right brothers abagenda okuinvetinga ennyonyi balina ebintu bye batunula ne bagamba bwe tubeera nga tuli bakuinterruptinga these principles tuteeka okubaako n'ebintu bye tukola. You're going against the principle. Okusobola okumaintaininga ennyonyi n'ebeera nga esobola okutambulira mu bbanga waliwo kye tubayita centripetal force then tubeera ne gravitational force. Kati okusobola okumaintaininga ennyonyi eno n'eba nga tegenze waggulu ate tegudde oteeka okubeera olina ebintu bye weetegereza obulungi. Wishful thinking ye muntu okubeera awo nga gwe buli kaseera oli mu nkitwala tagaggawaza. Ojja kitwala tokola tokedde weebase toli mu kuva mu buliri Katonda ajja kukola ebyamagero. Ebyamagero ebyo natandise ne statement egamba nti lema kwerimba olw'okuba oli mu kuyita mu kubonaabona nti Katonda alina ekyamagero kyakutegekedde. Siri mwogezi we era siri spokesperson wabula kyengezaako okugamba abantu nti obasiigira kifaananyi beerako n'enkola etali ya bulijjo eteekateeka ebyenfuna byo nti newankubadde okusoomoozebwa kugenda kubaawo okukusanga weekoze eki weeteese kubanga ebintu bino bibiri social bigenda kubaawo mu bulamu bwo oyagala oba toyagala. Waliwo ekiseera ky'ogenda okubanga weeyagala oba oyagala oba toyagala ekyo weekiri ate waliwo ekiseera ky'ogenda okubeerawo mu kubonabona. Mwami Lule awo wennyini njagala tunule ku liabilities and assets briefly mu dakiika nga 2. Assets z'omugagga ebeera liability ya mwavu. Kaddemu omulundi gumu tumaye tukaze ne mu Luganda. Assets z'omugagga ye liability y'omwavu. Otegeeza ki? Nti okufuna kw'omugagga ebikalu by'omugagga oba ebikalu by'omugagga ate byebintu oba liability mu Luganda kye ki Mukama? Idris onaasobola oba tubuuze Daniel Mugoya tosobole ne Keith Kanabi tasobola. Liability byebintu ebikutwalako ssente
ge makubo agafulumya ezizo kati kangambe bwenti nti assets z'omugagga bye bintu by'omunaku ebimutwalako ssente ontegedde nti gwe kyotwala nga liability kubanga bw'oba opangisa ng'opangisa ennyumba ng'oli tenant that's a liability but it is an asset to the landlord. Wow. Ntumiddeko Salongo Wallace Kizito Azuli straight away okuva Australia, Victoria, Melbourne. Kutumiddeko nnyo taata wange omulungi muganda wange mukulu wange nkwagala nnyo. You are an asset to me. Okay. I'm a liability to you. Ala Chris wakomewo ne terminology. Salongo oli asset jendi ateze ndi liability joli. Kati tugenderawo yakitegedde Salongo. Abavubuka abaffe ennaku zino omusanga nga aguze emmotoka ya milioni 5. Waliwo yaŋŋamba nti obulamu tebulina chronology. Tebulina lupapula luwandiike nti tulina ttambula bwe. Tewali script in other words. Tewali alina script ya obulamu. Idris yatera okukigamba banywanyi be gyawangaalira eyo. Munnange obulamu bulina script. Bulina. Yeriwa. Oli bwagamba nti obulamu tebulina script. Kyangu nnyo nyina abantu benda bennaku zino nga bayinamuko kasente nga tebannafuna kasente ne ŋŋamba ono Katonda ayina ensonga lwaki akyamukuumye nga talina nga bwazikwatirako bwazimwazikamu emyezi 2 tuyinza omumufiirwa so script weeri script eyo egamba bweti nti kola ebintu ebituufu mu kiseera ekituufu eyo ye script ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu eyo script y'obulamu bw'ensi eno leka kukola kintu kituufu mu kiseera ekikyamu kuba ekyo nakyo kisoboka oyinza okukola ekintu ekituufu mu kiseera ekikyamu oba n'okola ekintu ekikyamu mu kiseera ekituufu nyongereraako akantu k'ekifo tekakola okukola ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu mu kifo ekituufu osobola okukola bizinensi entuufu mu kifo ekikyamu oba n'okola bizinensi etali ntuufu mu kifo ekituufu mu budde obutuufu naye ng'ekifo kikyamu kakati script y'obulamu etambula bweti nti oteekwa okukola ekintu ekituufu mu kifo ekituufu mu kiseera ekituufu ebyo byombi bisatu biteekwa okuba nga bita eyo ye script y'obulamu newankubadde gw'okyalina bw'otukakasa nti obulamu tebulina chronology singa onaafuna liability olwaleero njagala kukakasa singa IBRAH omuntu ajja tukkiriza okugaba si kituufu kikkirizibwa era kyogerwa nako mu bitabo ebitukuvu omuntu singa ajja n'akusigamu hama yakawumbi kamu n'obukadde 2 aba akoze kiki kituufu okukuwa naye ku muntu omukyamu aba akutte emmotoka ekikolwa ekyokugaba kituufu kintu kituufu nnyo naye ate agiwadde omuntu omukyamu aba nkoze bubi okitegedde kiba kitegeeza nti emmotoka eno newankubadde bagikuwadde eyinza okukubeerera enzibu okubeezaawo okulabirira kubanga ejja kgenda bagambe nti bushe zaayo zaagize muzeyi zeetaaga okuteekamu obabuuze okimanyi nti oyinza anyway sibimanyi nnyo oyinza okwesanga nga bushi ya hama egula vitizi emu nange nze abagagga bange abantonera musooke tugendere ku peesi eno bweti because even this phone kuba Salongo Azuli ayinza okuba oba oliawo mu birowoozo bye ayagala kusigamu Salongo alina ekintu kye yansigamu nga kituufu mu budde obutuufu naye nga gwakisize muntu mukyamu Salongo nakunyigira naye nakusanyukira ate kubanga oli liability ye of course I am okay ate nga ye asset yo yeah of course so abantu baffe bano balina okukitegeera nti waliwo ekiseera woobeerera nga gwe kyoyita liability yo nga asset ya muki ya muntu kakati akakodyo kali nti just increase mu volume ya assets zo zizitowe okusinga liabilities zo era twalibadde obudde bwaffe obusinga naddala ffe abavubuka oba n'abantu abali mu businesses waliwo kye bayita multiple streams of income oba omuzungu kye yaliise multiple sources of incomes omuntu yalibadde tadipendinga
ku kintu kimu nga kye kimuyingiriza ssente. Obutateeka amagi mu kisero kimu. Omulala yaŋŋamba nti gateeke mu kisero kimu otulaawo okitunuulira oti teba ya muntu yenna yeemamaaza yadde okugyamu erimu yadde okubaako kyagakola. Omuyaayo tegugalya gonna. Ne mugamba ekyo kyabulabe kubanga ekiseera ekyo singa kigwamu nnabe gonna gaba gasobola okuggwawo omulundi ogumu. N'olw'ensonga eyo abantu baffe mbakubiriza beeyunire nnyo okukola ebintu era okuinvestinga ssente mu bintu ebikumaakuma ebisigaza n'okukuuma ssente okusinga okukwata ssente okuziteeka mu bintu ebizifulumya era ebizanguya okuva mu nsawo yo. Kuba nagambye nti manya buli lw'otunula bw'oti manya omuntu ayina ezizo ayina okugulako gwentegeeza then manya bantu ki abeeteeseteese okukusuuza ezizo kuba weebali. Waliwo baswamye bali mu koona IBRAH nkukakasa omwami ono wa iPhone buli wadde gwe essaawa zo 4 ez'ekiro kati olaba essimu yeeno obadde okimanyi nti abaagikola ne bagifulumya 2020 mu Gwomwenda balina endala gye baliko gye bali mu kutetenkanya 2021 mu Gwomwenda essimu yeemu eddemu efulume 13 naye ng'enjawulo eri wakati w'eno n'eno 11 Max Pro ne 12 Max Pro oyinza okwesanga ng'enjawulo eri mu kifaananyi n'ebintu ebirala nga bibiri oba biki bisatu nga tewaliwo kyanjawulo kigiriko. Kati abantu abeesomye era abeeteeseteese obulungi okusuuza ezizo abo bo weebali bangi basula balaba era basula bakutetenkanyiza. Naye ate ekisinga okukwasa ennaku era eky'omukisa omubi gwe tomanyi bantu balina zizo. Buli muntu gw'oyitako n'akuyitako olowooza yalina ezizo. Okwo abantu abamu bakuyita ku mantaala okutambula nga tomanyi kiddako n'ogamba gundi oba gundi gwe naaguzaako kwegamba obeera nga ali mu product testing. Sooka onyweko wano tuwulire oba kanaawooma. Kyamukisa mubi nnyo nti osobola okutunda ekintu awantu abantu abatakyagalirako ddala omuntu n'aggamba ekyokulabirako tosobola genda mu society ejjudde bayisiraamu n'oyagala ogezesezeeyo ekyokunywa eky'omwenge. Toyitawo. Kati singa onaafuna omuntu n'akuwa opiniyoni ye ng'ava mu society eyo n'aggamba bino totawaana kyangu nnyo okulowooza nti ebintu by'okola bya butaliimu bya bugwagwa bya busirwera kubanga ogenze mu kifo ekikyamu. Ekintu ky'otunda kituufu naye mu kifo ekikyamu ku bantu abakyamu. Kati mu script y'obulamu eri gye mbadde nkugamba tufube nga bwe tusobola naddala guno omwaka gwe tuli mu 2021 tuyige ebintu twetegereze ebintu si kuyiga mayindiyo ebintu bino bye mbagamba babimanyi naye emphasis yange na lwaki nzija wano mbeera njagala mbisimbeko essira mbiseeko nnyo amaanyi basobole obutabyerabira babiteeke mu nkola ate bisobole okubakolera. Nze kinnakuwaza nnyo bwe nsanga omuntu ng'atandise business n'aba ng'alowooza nti buli muntu amuyitako potential customer we era bw'oyitawo nga tomuguzeeko abamu bamanyi n'onnakuwala naga abantu bampitako buyisi ate ng'ebintu bino bibaddewo baŋŋamba wano abantu temubadde ka restaurant kakola wano ate kakati abantu bayitawo buyisi. Kisobokera ddala bulungi nnyo nti tewamanya muntu ayina ssente zo kubanga emikisa gy'amaanyi giri nti oteekwa okubeera ng'omanyi omuntu gw'oguza nga n'ateekateekera ssente zo naye omumanyi. Bwe tubeera abavubuka nze kati mmanyi abantu abateekateekera ssente zange abazipulaningira ne mmanya nti mulimu abantu ba brands ne mmanya nti mulimu abantu bamamotoka mulimu kwegamba bwe mmala okutegeera ekyo kati nange neerwanako nendaba nga ebyenfuna byange mbizimbako ekikomera ekiwanvu nga gwe okujja ogwe mu ndonzi gye mwezange naawe okola ki osiitaana. So mu bimpimpi 2021 mbasaba busabi enkola eri gye tubadde twogerako eya wishful thinking ey'okulowooza nti omutonzi ali in charge mu byenfuna byaffe ne tubaako principles ezimu ze tuleka ebbali okugeza you earn you save then you learn how to invest. Omuntu gwe nga zonna bw'ozifunye nojja n'ozikolamu ebintu ebitali bya mugaso strengthening eziri gundi ze twayogeddeko essatu amasiga asatu image status ne reputation gwe ebyo by'omaliddeko ebiseera then n'okufuna ebintu mu kifo ky'okugula gwe ssente n'owaayo mpe. Yensonga lwaki olaba abantu abamu ennaku zino IBRAH tolinaako mirundi gisinga lw'oba oyagala ekintu emotion zimanyi okukwambala n'obaako ekintu ky'olowoozaako mu bulamu n'oganjagala nkigule bw'okiwaamu ennaku ezi 3 tokiddira ogamba oba nabadde ndiko ki
oba nabadde nfaaki ne bannaffe bano ndaddala abatulaba bo bakimanyi munda yaabwe waliwo omuntu gw'olumba ne wayita weeks 3 ne weebuuza kye waliko kati kankubuulire kye waliko ezo zaali emotions zaali z'overtaking the intellect yo zizisaanyaawo kubanga zo bwe zijja ziziba buli katuliko n'omuntu waffe oli ow'omunda gwe nagamba ayogerako naawe tezimuganya kubaako kyagamba zigamba gule emmotoka yibula emmotoka ogyetaaga tolabanga boda zikubya abantu zikuwa ensonga neziwerako boda zizo zikubya abantu baffe enkya neggulo abantu babanene bafudde balese ebintu kakati gwe okola ki n'ogamba naye omanyi kangule emmotoka n'obu Chris oli wanti ndi wano mbadde njagala emmotoka olina omuntu gw'omanyi azitunda nti mmulina ne mmukuwa then n'osiiringa ddiiru kati mbakubiriza mu 2021 tobaako kintu kyonna ky'ogula okuggyako ng'omaze okukyebakira ebiro 14 okuggyako bwe kiba nga kiri ku bino wammanga nga kikwatagana n'okusula shelter kubanga that is very important togenda kwebaka ku street bwe kiba nga kikwatagana na mmere kulya it's a must oteekwa okulya bwe kiba nga kikwatagana na kwambala togenda tambula bwereere bwe kiba nga kikwatagana ku byabulamu health togenda kubaako gw'obuuza nti ate banange omutwe gunnuma mmire ki ekyo genda onoonye omusawo akubula ebyoyina okumira obimire ne bwe kiba nga kisobola okwebeereka nekyebakira ebiro 10 bintu bingi byogenda okusanga mu bulamu nga ddala singa oba okiwadde obudde ekintu ekyo waalibadde tokyetaaga okugeza kiki ekikubeeseza ne keesi z'engoye mu nnyumba ng'olinamu 12 ng'olina amasweta 40 ng'olina peya z'engatto 15 ng'olina amasaati 2 nga ne mu banno weewaana mbuze nyina peya z'essuuka 25 buli mwezi nyambala kwemu nga amasuuka nga meeru oba gabbula sifuddeyo kkala yonna naye ng'ekikubeeza n'ezo nnyingi kiki tulina ennaku zino enjogera gye tugamba in fact neetumazeewo eno syndrome bw'oba weebuuza ekiridde Africa bakiyita consumption is enyingiza what you consume consuming nti feekyo eringa instinct eringa feeling bantu batono nnyo bw'oba ng'omwagala ne mubeera mu weeks 2 nga mudatinga nga tanna kusaba shopping nze bansobera either tugendekoko ka shopping tugendekoko out oba tubeekoko we tulaga kya butonde bateeko kisaba kubanga consumerism etulimu ke kabonero akatwawula kufa abafirika ku bantu abalala bw'ogenda mu nsi ezo ezikuze mu nsi ezo eziri mu advanced ojja kwesanga nga bo mu kukonsuminga awo baavaawo balina eddaala kwe bakola ki kwe badda kati ffe abafirika ekitwawula ku bo nti ffe buli kantu konna tukaagala kyovala wano mu Africa tuyingizaawo buli kintu wogenda okusanga omuntu ayambadde essaati gy'otasobola nakutegeera naye nga yagyagadde ate era agyambadde so mu mwaka guno 2021 ebintu bino bye twogeddeko wansi bibadde bya bulijjo by the way nze ndi muyizi nzikiriza nga abantu baffe bano abasinga bamanyi n'okutusinga wabula enjawulo eriwo eri nti omuntu otegeera ddi nti oli educated ndowooza tutunulira results zo tusobola okumanya nti either oli nti ono munyivu ono tali yabugumizibwako teyabugumizibwako ddala mubisi naye nze nkyali muyizi era ngenda kubeera muyizi paka lwendifa sigenda kukoowa okuyiga era bannaffe abali eyo nga balina ebintu bye bamanyi bye tutamanyi tubakubiriza babiteekeko awo wansi tubirabe emiramwa mingi bagireete bagambe nti Chris guno gwetaaga okwogerako oba wano olimbye okuwabulwa kwa buntu era omuntu atawabulwa yoyo yekka omutooletoole kuba ne Bayibuli yemwogerako naye omuntu yenna omugezigezi akkirizibwa okuluŋŋamizibwa okulambikibwa n'okubuulirirwa kintu kye kyalibadde kikoleddwa tuyinza okuba nga here and there oba oli awo tukola ebintu ebitajjansa ne tugoinga astray naye olw'obuwagizi bwabwe bamanyi okutukomyawo so 2021 IBRAH kaliko oyogeddeko aka wishful thinking njagala mubeerere ddala abantu abalabufu kino ekibuuzo nkibalekedde era nsaba mukyefumiitirizeeko mukyebuuzeeko bw'oba oli awo tujja kifunira ansa lwaki Africa zezimu ku continents ezisingamu okubaamu n'amakyakya amangi naye nga results z'okusaba kwaffe ntono ekibuuzo ekyo bwe munaaba mukitaddeko nnyo essira kirina ebintu byekigenda obba bikkulira ebintu bino wammanga mu bitabo ebitukuvu nze mbadde wa mukisa IBRAH mu bitabo ebitukuvu abantu baffe be tulina abatulambika naddala mu byenjigiriza oba mu byokusaba
bayiga ku interpreting, bayiga ku reciting Bibles. Verses, Bible verses, ekyo kyo bakimanyi. Era ayogera 2-3 nakugamba soma Luka 10:10. Nodduka umangu nnyo. N'oyogera muko 2-3 naga genda osome Psalms 128:1-2. Mangu nnyo nagamba genda osome Philippians 3:14. Ezo zangu nnyo. Naye ate akabulamu mu bantu baffe bano betugambye abalina wishful thinking aba wishing obuwishinze. Kwe kutegeera ebintu bino ebimu naddala principles eziri mu Bible. N'omuntu ne yeebuuza lwaki abantu tebakyasobola kuwangala myaka 65 nga bwe kyabanga eri. Lwaki omuntu yalekangawo omulimo gwe ogumuwe ssente era ogwavangamu okufuna n'agulekawo n'agenda n'akola omulimo ogw'obuweereza ogutaliimu yadde 10. So nga ate ennaku zino obuweereza obutaliimu ssente abantu babusuulawo ne badduka. Ebibuuzo ebyo bwe munaaba mu byebuuzizaako ne mutegeera mujja kujja era mu buufu bwebumu mutuwabule mutugambe nti kino kye tuzudde naye ng'endowooza era n'okulekera omutonzi ebyenfuna byaffe mu 2021 ekyo tukiteeka ebweru. Wabula ate kitulina okusabira ennyo okusaaka essira Mukama atusaasire olunnabe lw'olumbe COVID-19 oludwalu tutaasa alutwale kubanga businesses nyingi zikoseddwa amaka gasasise tulabye companies nyingi ziri mu kuggalawo abalala bangi bagobeddwa ku mirimu abalala bali mu kufilinga for bankruptcy bannaffe abali emitala w'amayanja abamu bakyali mu lockdown emirimu bangi bafiiriddwa abantu baabwe kale tunakuwalira wamu nammwe nene tubasaba nti mu kifo ky'okubeeraawo nga tetulina pulaani ya kiki kiddako mu byenfuna byaffe tufube nnyo. Oyinza okunzikiriza mu ddakiika emu n'empumbawumba emu yokka era mbadde ngenda kugamba nti akadde keeko kakati mu ddakiika emu ngenda gikozesa bwe nti mu human nature omuntu yalibadde alinga bw'olaba kompyuta kyabutaliimu kyabugwagwa okubeerawo emyaka gyonna ng'okyakozesa data oba ebikwate oba bye wasoma mu 1886 nga bye bintu bye bimu byokyakozesa mu 2021. Njagala weebuuze lwaki abantu abakola amasimu abakola computers abakola amamotoka n'abantu abalala bonna abali mu manufacturing n'abantu bonna abali mu electronics n'abantu bonna abali mu bintu bino ebisanyusa obulamu bwaffe lwaki buli lunaku olukya ku nsi beeyongera okuyiga balabe nga bayimprovinga products zaabwe. Kyokka gwe product Katonda gye yakola mu 1775 tolina kipya ky'oyagala kwongerwako era abasinga mu ffe tuli bagezi nnyo nti tolina kipya ky'oba osuubira teri ky'oyagala kuyiga teri ky'osuubira teri ky'oyagala kwongerako buli kye boogerako ga ekyo nkimanyi kati wembuuliza bw'obanga byonna obimanyi lwaki okyalinga bw'oli. Okay, extra digest mugoba nsonga ate nga program bagiyise business mind tetugenda kubanga tusukkawo lunaku lwaleero wabula nga muŋŋanye. Special thanks goes to Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tony Senabulya, Keith Kanabi. Then lastly njagala kusembyayo abantu bali babiri. Njagala kusembyayo mugoberezi waffe subscribinga naffe ku extra digest mugoba nsonga. Thank you so much. Commentinga, likinga na sharinga content waffe in one or the other. Thank you so much. Then omuntu asemberayo ddala njagala kutumira Hajat mama wange omulungi ali awo Denmark, Hajat Zainab Mikdad. Nakupenda sana, kwagala nnyo mama wange omulungi, kwagala nnyo Hajat Zainab Mikdad ng'oli awo Denmark, kwagala nnyo. Onyumirwa nnyo business mind era obadde ombuuza nga tukomawo ddi. We are back, tukomyewo. Take your time Hajat, yitaayitamu mpola mpola okusobola okulaba ng'ojjamu ekikwongerako mama wange omulungi. Then to the viewer out there, thank you so much. We are back. Business Mind Season 2 to kickstart in 2021 and more years to come. IBRAH mukasage manya gange mbagaliza ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.